Tajja kulonda ajja kuba mulwadde naye ate oda zagenda okuyisa ezimu zijja kuba nga zeefuuliraani ogambye nti akyali mulwadde. Breaking news. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero asobodde okubeera nga undergoing operation ku liiso lye wali eri Comoldine Hospital mu London. Abasinga tebategedde nti omukulu yabadde asazeeko e London. Eno vidiyo njagala tugiwe obudde kubanga mulimu bingi ebyokuyiga. Abana NRM bwe twogerera ssaawa zino okusinziira ku information bwe tufunye, omusajja ayinza okukomawo mu nnaku 3 oba 4 ezigenda okubeera nga zijja mu maaso. Yadde abasinga abadde batambuza propaganda nti no akasajja kayinza okubeera nga akasiiseemu, naye nga tetunagendayo vidiyo eno madde nsaba osooka ogimpereka like ebirengesa otambule tukira obunaaba njegedde okumanya kweno information naddala banankyukakyuka ba National Unity Platform abadde batambuza information enfu nga baagala His Excellency Robert Kyagulanyi bwe babateekako egy'emisango mbu atambuza propaganda oba information enfu eri president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Twagala tubeere keen kubanga mulimu bingi ebyokuyiga nga bekugambye gwa tana subscribinga wegatte ku mukutu gwaffe guno. Waliwo information evudde bweru era kiraga nti no omukulu ebyadala sajja lyasobodde kubeera nga undergoing era buli kimu kyagenze bulungi, naye amaanyi tanaba kubeera nga afuna bulungi, naye agenda kusobola okubeera nga abeerawo ku Independence Day. Video njagala tugiwe obudde ombulire ebyadala gwe oli ku saidi yaani abali kutambuza propaganda nti His Excellency Yoweri Kaguta Museveni amulwadde oba oli ku saidi ya His Excellency Robert Kyagulanyi. Yavudde n'agamba nti mulekere okubeera nga mutambuza propaganda, ono omusajja twetaaga okumukuba nga mulamu. Sokola video katana subscribing. Tajja kulonda ajja kuba mulwadde naye ate oda zagenda okuyisa ezimu zijja kuba nga zeefuuliraani ogambye nti akyali muzeyi tagenda ba mu kalulu tasobola ajja kuba mulwadde era muzeyi Museveni ebiseera bye we bikoma akoma bbiri tasobola tuka 227 era nze omusajja omukulu nadduka mu kampeyini kino nze sikirabanga. Nadduka natandika okusindika abagamba nti mulwadde muve mu katemba mbu yasindika kali eri akeyita ka profeti akafere ne katandika okuteekayo gaadi nga bakimanyidde ddala bulungi talina maanyi gasobola kunoonya kalulu. Ne balyoka batandika tajja kumalako ajja kuba mulwadde kati sawa zino bakulaze nti mulwadde mukkiririze mu kaprofeti kammwe akafere. Bwe mumala okukkiririza mu kaprofeti kammwe akafere kajje kabagambe nti ate Bobi Wine tasobola kufuga ggwanga Uganda. Kati onoddamu kugamba ki? Era katandikiddewo okutambuza ekipropaganda nti mulabye profeti yagamba, omulaguzi yagamba, temutubuulira byabalaguzi gasi akasajja kalamu kali eyo katulingiza. Musajja omukulu nodduka mu campaign oli eyo tulingiza bulingiza. Komawo tukwase akatwe. Komawo odduka biki? Guwa byeteekamu jangu otuwulire. Ku mulundi guno newe mukola katemba ki eggwanga lyo tulyagala. Ekyo nkikubuulira. Newe munaabasomba okubajja mu mawanga ki ne mubajjuza bonna ne bajjula bwe bati. Olunaku we lunaatuuka ojja banoonya obanoonyi nga tojja toyina w'obalaba. Ekyo nkikubuulira. Abantu tetujja beegobera. Bajja kulaba bulabi muliro. Balabe bulabi maanyi Bannayuganda ge basitudde buli omwana onye gyayita. Togenda tawaana mbu simanyi oli awo ogoba bantu, busimanyi muve mu ggwanga lyaffe, muve mu ggwanga. Abakozi bonna ab'ebikolobero togenda na balabako. Ojja laba we banyeenya mu ttanka ng'empale ziyulika. Ekyo nkubuulira. Obwo obusajja gwolooza buyina ne kumaanya agali awo. Gwerinda tukoleeza akaliro. Tayimu egenda kutuuka. Komawo mu kampeyini ssebo gwe Museveni. Komawo tetwagala katembawo wano. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wano wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 07523 375 29
temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Waneko Museveni nga bamutwala okujjanjabibwa e London. Museveni temusuubira nnyo okkomawo kyekisooka. Ebirwadde bya Museveni bingi to an extent waba olumu airliftinga ne bamutwala ajja batakyasobola to be airlifted back olw'endwadde nnyingi. Ate bajja kusobola kyusa ddwaliro bajja muleka eyo ajja beerawo paka lwanaafa. Bagala tukipingira. The truth is Museveni akaddiye ate akuze unless otherwise wana abachina balemereddwa n'abaani balemereddwa. Abachina abo balunyi mu kujjanjaba n'abayindi n'ebiganye biganye wayazivaako waliwo wedampulya innyeza nnyo nedda Museveni tasobola mukkiriza kujja mu bantu lwansonga byayogera tebikwatagana. Museveni agenda kujja aze kunoonya akalwala neko banyumiza etwali Luweero netubuuka enkoko netukola tuti agenda tandika banyumiza stories zitakwatagana nadde mbabuulira wano tutegeerera ku kintu omuntu agudde eddalu ng'ayogera ebitakwatagana. Omuntu wajjewo n'agamba emmere embuzi amayinja ejjuuni abadde ki Museveni byatandise mutemumuwulira ng'ayogera. If you say busy is halal now ekisawo biki tebina makulu. Even a fish is haram tebina makulu byayogera. Obwongo bwavaako bwe buvaako sayi tasobola campaigninga tetujja kukkiriza. Muhozi tasobola campaigninga balina campaigningira mu linnya lya Museveni bosobola okuprolonginga their overstay in power. My question to His Excellency Bobi Wine, why don't you take over the office? Olinda mateeka gakole. Nze wa Excellency kankuulye twasoma amateeka ffenna. Nze mateeka ndi senior. I graduated 4 years before your graduation. Nasoma nnyo amateeka and I used to pay attention kwa naaga nnyo okumanya amateeka aganfuga naddala mu kulwanirira ensi yaffe zofuna wentandikira ne wenkoma. Naye your Excellency, by the time I attended law school naba obbi webali I have my obbi Innocent Tegusuulwa. He was not only my obbi, I used to sit with him. Sababu manya bagaka gwao eno information egendi eri abawagizi ba NRM mumweka mwaba opposition bino tebibakwatako mumusigalenga mugenda byammwe mu mupalo gwammwe. Amawulire agaka gwao gagavudde wa Secretary General Mr. Honorable Richard Todong ategeeze eggwanga n'abantu abeerira abantu abekkole bayitayo abantu abekkole lira ne lira city nti kampeyini z'omukulembeze w'eggwanga agenda okulondebwa President Yoweri Tibuhaburwa Museveni ezibadde zigenda okubeerayo nga mukaaga ku Mande ekkole lira ne lira city zongeddwayo olw'obuvunaanyizibwa obumu obw'omukulembeze w'eggwanga. Omanye omukulembeze w'eggwanga ali busy, President waffe ali busy abalina ebirala byakwasaganya singa abamu abatalina byakukola. Ennaku ezo zongeddwayo olunaku lwe mandatory campaign. Ababadde beesunza aba NRM ababadde batulindiridde ekkole erira mubadde mutandisa okuzimba ebiyitirirwa tubeetondedde olw'ekyo. Mbeetondera on behalf of the Secretary General oba on behalf of the President of Uganda Yoweri Kaguta Museveni nti laale ey'okumande evuddewo. Naye okutandika n'olwokubiri program nga weebadde egenda sigala egenda mu maaso. Mujja kutegeezebwa olunaku olulala lwe tunaakomawo erira kole ne lira city. Eno information egenda waba NRM mweka balala musigale nga mukola ebyammwe. Soka tebana bantu ne mutategeeza abantu era tebajja. Nefe tulina bategeeza olw'ensonga babadde bagenda kujja nga bangi nnyo. So olunaku olulala mujja kuba mutegeezebwa